bayitirivu. So kitegeeza yo change yeetaagisa. Kubanga eno change gye twetaaga egasa buli muntu. Olwaliro mu Uganda okuviira ddala ku Mwami Museveni naye tali safe. Tali era kyova olaba nawe bali mu kintu nti ali mu kintu naye president w'eggwanga okubanga atambulira mu waliwo akantu akalinga akuuma akasiika emberenge kategeeza ki kitegeeza naye yennyini tali safe. Olwaleero bw'aba ayita mu kibuga basiba oluguudo for over 1 hour nga teri n'omu atambula. Oba okitegedde the president is not safe. Naye yeetaaga enkyukakyuka bambi nti buli kyotunulako buli muntu kati bw'abanga president yeetaaga enkyukakyuka emuyambi. Notunulira omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga speaker yavaayo kawe mabega nagaba naye obulamu bwange buli mu matigga. Tutunulira abakulembeze baffe abakubiddwa amasasi abafudde. Sigamba nti bali mu nuupu. Sigamba nti bali ku ludda luvuganya abali mu gavumenti. Now who is safe? Tegeeza nali mu gavumenti naye teyeeyibaala. Teri asobola kweyibaala mu kino mu lyato eribbira teribaamu muwanguzi. Buli omu alina kwerwanako. Yes. Eryato libbira ng'ogamba nze kasita ndi mwana wa mukulu. Tosobola. Eryato fa abaligula. Kitegeeza nti buli muntu kikkakatako okuvaayo naye nga all in all kulaba because bano abajja mu buyinza mu 86 bibakoze babikoze. Era omuntu bw'avangayo n'agamba nti myaka 4 tolina kyokoze ye bibakoze babikoze weebiri nate ne bibatakoze weebiri ngera bingi. Amawanga ageetolowooza nti gaakula geego oli n'avaawo omulala najja because no man is an island. Bweno gamba mbu gujja kukola you are an alpha and omega. Talabawo mu budde buno omuntu asobola kutwala ggwanga mu maaso. Kakati okyovola nga yeetaaga change because mu myaka 4 nga tonnaba kulaba waasobola then wawetaaga change. Oba kitegeera yeetaaga change. So ebintu bino byonna bwe tuba tubisaminga up tulabanga ye enkyukakyuka mu buli ngeri tugyetaaga mu buli sector. Because Mwami Museveni yeetaaga okutikkulako obuvunaanyizibwa. Era nze bwe ndaba omuntu awagira Mwami Museveni nti weeyongereyo ye mulabe nnamba emu eri Mwami Museveni first of all n'eri eggwanga. Nga waliwo abantu abatandise okukola ebintu ebyenjawulo muzeeyi tova ku maini muzeeyi tukyasobola kati kyanjawulo okwagala omuntu n'okubaako ky'omwagalako. Nti buli lw'obeera so selfish nga ggwe olw'okuba olina kyomufunako naye ate ne weerabira ekinene. Yes, ne weerabira ekinene eky'eggwanga oba omukoze bubi. Omuntu yenna agamba nti Mwami Museveni adde ebbali oyo mukwano gwe nnyo. In fact ffe tuli mikwano gya Museveni nnyo dana abamugamba nti kola ki because muzeeyi tova ku main ekisooka pakadi ekyokubiri then kyekiddako thereafter. After butava ku main kyekiddako no main ate ko givaako main ate ko givaako. Mwami Museveni bwe yajjira wano yali asobola okudduka n'ava wano n'atuuka walinga adduka. Yali mu konvoyi ye mulimu emmotoka ezitaliimu olwaleero nga mweziri ezooleka nti waliwo ekigenda mu maaso. So okuva ku main ekyo kyo sina kyaffe nga Seeka bwe yagamba nti omutonzi waffe yasalawo ddi. Ekyo nze naawe kye tulina okwetegekera nti singa asalirawo mu mbeera eno nga tewaliiwo olabako wabeere wuwe waka olina system nti kino bwe kibaawo wano amaka wano tukola tuti. Tulina kati okweteekateeka amangu okulaba eggwanga lyaffe ligenda litya mu maaso with or without so and so. Nti waliwo system gye tugoberera. Okitegeera because olwaleero oyinza okugamba ne ssemateeka tekyalina kinyusi kiri awo. Okitegeedde tekyalina because ssemateeka yonna etasobola kukuwa kubo ngeri gye mukyusaamu bukulembeze. Wayogedde ku kyokulonda naye nga n'okulonda naawe gwe kennyini okwogera okankana because okulonda kwoyogerako tekulina makulu.
olinga agamba nti n'okulonda just kati kwa kinyumo titwalonze rumaaza wakirabye wanene Kawempe nga akulirawo ku byokulonda ajjamu empapula entuufu z'alina okulangirira azisuule wansi alangirire bye bamuwadde kyenkugamba nti buli muntu bambi yeetaaga change kati omuntu ng'oyo olina omuggyako omugugu ogwo gwe yeetisse omanyi kyekitegeeza obuvunaanyizibwa bw'olina omuntu oyo alina nannyini mugugu agwagala nono teri agwagala teri muntu ali lwaleero mu bukulembeze ku kifo kyonna mu gavumenti nga byakola abyagala wabula it is an order from above bw'abeera akulira poliisi it's an order from above abo mu bakube because bano okukuba aba tolowooza mbono be bakuba baava bweru wa ggwanga ne bajja wano wabula be baffe nze nina baganda bange nga tebakkiririza mu NUP olina baganda bo nga bakkiririza mu because gwe weebuuze kati abakwata emmundu abo baavaawa baffe baana baffe baawano baganda baffe so naye kyakola takyagala akikola lwakuba bamugambye ekikole kati aba yeetaaga change akole ekyo kyawulira ku mutima nti gwakola ki olwaliro we ssentebe w'akakiiko ebyokulonda bambi byalangirira si byaba ayagala aba ayagala okulangirira ekituufu naye bamugamba alangirira kino oba kitegedde so kyetuva tugamba nti bambi eggwanga lyaffe lyetaaga nga buli muntu aleeyagaliramu nga buli muntu okola ekiritwala mu maaso bwe twaliira mu kalulu ako ate era nga byebyo baddewo because akalulu ke Kawempe yabadde mira nti bw'otunula bwoti mu mira oba osobola okulaba ekifaananyi ekituufu yabadde mira eraga abantu kyekigenda okubaawo mu kalulu akajja then awo protestive vote eno n'okuzimba eggaali omukulembeze kyeyagambye Bobi Wine wakitegedde bulungi mulimu n'ebintu ebitalina kanga bantu kakati gwe naawe kenyini olina eggaali yo kuba ku kamera wali n'ogamba oli aleeta eryanda eryo pereza gundi teri muntu atalina ggaali olaba makanika w'akagaali makanika aba n'eggaali kyebayita eggaali satiimu n'ogamba mpa ku bituli bingi eyo mpaka natti kali akagundi that is your gaali it's your team abantu tebakitegedde butegeezi anti kati ensonga lwaki tuvaayo tubabuulire kyekitegeeza yes nti ne mu famire gwe awakataata olina eggaali yo eyo wagiteeseteese edda weeri ate kati oyinza okubanga oli mukulembeze oyagala bukulembeze notaba na ggaali tekisoboka ffe ttiimu ze twogerako nti okuvira ddala ku baana abakuyambako n'agenda n'ateekayo ebipande byo n'obaana abakuyambako yes abakuba sound that is your team kukitegedde kati omuntu ayagala obukulembeze bw'eggwanga bw'oba tolina ggaali eriyaluba era bannayuganda bakugjamu obwesigene kati ono agenda kukulembera ki kati ttiimu bwe kugamba eggaali olwaleero mu NUP bw'ojjako pulezidenti waffe alina abamyuka be Honorable Mwanga Kivumbi omulaba bali bakamulayizaawo juzi kubeera omumyuka wa pulezidenti mu bitundu bya Buganda tulina Honorable Joe Senyonyi akikira oluvuwabula gavumenti mu parliament tulina omwogezi omumyuka we mukulu Mufumbira Waiswa tulina Honorable Aisha Kabanda tulina Secretary General waffe Honorable Rubongoya tulina akulira by'okukunga Nyanzi tulina abantu that is the gaali gye twogerako eyo ye gaali okitegedde n'olwekyo olitaddeawo n'akankana n'agamba te bagambye eggaali weewaawo waliwo ate n'akola eyiye nga bano benkugambye nti tugende tunona akasimu kali najja n'abantu be abamuyambako omuntu yenna akuyambako bagiyita ggaali kati ffe tunoonya ggaali yakutwala ggwanga lino mu maaso yakubayamba kulaba nti n'obululu tebubbibwa yakola bintu birungi kuziyiza bibi nze bwe mba n'eggaali neeziyiza gwe okuteekamu obululu kati ng'eggaali gye twali nayo mu kulangirira Honorable Nalukoola eggaali yaliwo wali mu kusoma ebivudde era bwe yali ng'asoma ebifu omukulu Sebuufu n'asituka n'agamba nedda Sebu DRF omuyina ye eggaali gye twogerako yes because ekigambo protest kitegeeza kuwakanya kikyamu actually ebiseera ebisinga no protest ekitegeeza kwekalakaasa no
kitegeeza kuwakanya kyotakkiriziganya nakyo. Kugamba nti nno gugaiwo naye sikkiriziganya n'ekyo okusinziira ku bivudde mu kulonda mukulu ebyo byolangirira nze sikkiriziganya nabyo. Okitegedde era kyetugezaako by the way ekyo kyekiri wonna mu nsi yonna. Ogezaako tusigiramu ekifaananyi ky'akalulu akajja okalaba otya? No, ffe kyetumanyi ku kalulu tumanyi nti omuntu ogenda mu bantu n'obategeeza manifesto yo nga bwe tulina manifesto yaffe ya NUP kuba ya nyingo 5. That's why tukola tuti nyingo 5 n'ozitwalira abantu n'obagamba nze eggwanga Uganda njagala kulijja wano weriri nga neesigamye ku nyingo ze. Obusobozi mbulina n'eggaali yange yeeno era abantu benkolana because bw'oba onoonya akalulu tiimu ekutambulirako eritamininga kinene. Okitegedde? So bannayuganda ne basalawo nga bwe baasalawo mu 2021 kubanga baasalawo ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tukulembere. Okitegedde? Yes, ekyo nno munaye tekirina nakukanga muntu yenna. Omanyi okwerangirira ku bukulembeze mu mateeka omusango gw'oba okoze gwa kulya mu nsi y'olukwe. That is treason. Bobi Wine yalya mu nsi y'olukwe anti omusango gwali badde gwa muggulwako naye akyogera misana nga n'enjuba eri ku ggulu teri alina kyamugamba. Ate lusi yekka tolowooza nti oyo yekka yawangudde ku mwami Museveni. Kano Besigye yawangula mwami Museveni yamuwangu n'okwerangira neerangirira tewali mu Uganda. Kakadde ekikolwa ekyengeri ng'eyo tewali we kyali kikoleddwa mu nsi yonna. Omuntu n'ataggulwako musango nti ne lwaki ono we waffe ye wankizo kyagamba nti nze bakabakikole ebyo naye nze bikoze ki kitegeeza alina kyakola ki amazima agamanyi. Kati kyetugamba bannayuganda nti mu ggwanga lyaffe ogenda mu maaso bino byonna bibe nga tebiriiwo ebyokuwudiisa abantu mbu mulonda naye nga temulonda. Eri abantu bannayuganda abamu abagamba nze n'ebyokulonda nabivaako olonda mulala ne balangirira mulala n'ogenda e Kayunga n'olonda nakwedde ne balangirira mu mulala. Okitegeera mwami yennyini omukulembeze gwanga n'agamba kati temukyaddayo kulangirira atali wa kibiina kino ffe tulina buli kimu ffe tusalawo ffe tusalawo. No si yagamba ye bo be basalawo noti kakiiko kabyakulonda ne NRM yeesalawo. Ffe kyetugamba bannayuganda nti no si bwe kirina okubeera. Kati mugenda kukola mutya okulaba nti nno mumuyitamu ng'ate ye asalawo? Nedda si mugenda kukola mutya. Olina okubuuza ekibuuzo nti nagambye edda musajja gwe nti olina okumanya nti buli kyokola kigattako kitya because buvunaanyizibwa bwo nga Munnayuganda. Yes, nabuuza tugenda kola tutya ge maanyi g'abantu ago because tewaliwo kibinja kiri awo nti kyetongodde kyekigenda okukola ensonga eyo wabula bannayuganda bonna be balina okusalawo because nga bwe gavumenti teri muntu bannayuganda bonna buli muntu waali ali mu buwambe. Kyekiri kyenkugambye nti n'omuntu akola emirimu gye kabeere wa poliisi bambi olaba nga byakola si byateekeddwa okukola ali mu buwambe. Okitegeera oba musomesa oba musuubuzi oba oba wa boda kitegeeza tulina okukuzza obuyinza obujja buno bwogerwako mu article 1 mbu power belongs to ekitali kituufu olwaleero. Okuleka olina kwebuuza which kind of people. There are some few people minister no IGG wa government Kaliso wa government ya mukyala Betty recently yakafulumya report n'agamba nti waliwo akabinja k'abantu batono nnyo abali mu ssente ya Uganda. Kaliso wa government yakyogera kakati bw'abanga yasobola okuwa lipoota eyo kiba kitegeeza bambi naye yeetaaga kununulwa yeetaaga change. Era ekyo kitegeeza change. So bannayuganda tubagamba nti eggwanga lino fena kitukakatako okuvaayo ne tugamba no tuddemu turigaininge. Obuzibu bannayuganda ekibatabula nti nno namwe be balonda oba abaka be balonda be batuuka eri benumiza byabwe wadde kati obudde buno ekitambula kya miliyoni 10 mbu waliwo ababaka abamu abaazifunyeeko. Tulaba nti nno oluusi n'abeesimbewo bamalamu abalonzi amaanyi. Nze saagala mulonzi ayogera kigambo ekyo mbu gundi twalonda gundi nze mpulira mmazeemu amaanyi okujjako nga naawe amaanyi obadde olina matono butono. Kankubuulire kye bayita amaanyi g'abantu
tosobola gageraageranya ku muntu. Parliament olwaleero bw'otunulira omuwendo gw'abantu abagulimu tolina bw'ogugeraageranya ku bannansi nti amasiga gonna okutambulira gavumenti eyo Parliament irimu ku masiga okutambulira gavumenti siga busiga ate ngera mandate y'abantu ye creating amasiga ago gonna kitegeeza ffe bannayuganda nga tonaba nakuggwamu maanyi g'oyogerako tutegeere butegeeza ekinyusi nti amaanyi gaffe gakolera wa segedde olwaleero omukulembeze Uganda bw'avaayo n'agamba nze sikolera mwe bannayuganda si mwe bakama bange kibayo kyekimaze okulaga naye yennyini yeetaaga change kuba yaba amaze okuteekawo n'omukulembeze waffe yeetaaga change yasinga nogyetaaga amaze okuteekawo oluwonko olugamba nti munyambe segera Mwami Museveni akakuba emiranga emeka ku nguzi juze wano yayita abantu ne batambula ku nguudo za Kampala anti kyenkulaga yennyini n'agamba bannange munyambeko nwanye entalo naye nenguze ekoze ki yeetaaga change olwaleero kwati bw'otunuulira corruption eri mu gavumenti ye. In fact corruption oba osiizeeko akazigo bw'otunuulira obubbi olwaleero ne bw'oba ggwe n'enkubuuza minisita ki gwe waali yegombye nkubbulemu erinnya ekifo kya Kacumbaali kati tugambe tuteekewo erinnya lyo lyogamba oyo yali mu sikando z'amabaati g'e Karamoja, oyo yabba ez'embuzi, oli yabba za Bugaali, oyo yabulankanya eza Gavi, oyo. So abaana baffe ki kye balina okulabira ku bantu abo kubanga ennyonyi enkulu yeyigiriza ento sino nakubuuka kwokka kuba okubuuka kirungi naye n'okwonoona mu kisu kuba okwonoona mu kisu kibi. So twagala tuzimbe eggwanga yensonga lwaki otunuulira NUP twogera nnyo ku a new Uganda nga byonna bikyuse. A new Uganda olwaleero NUP bw'ekola bw'eti ensonga zino ettaano newanika ekikonde bw'eti emu esookerwako eyo gye mbadde gamba a people centered government nga gavumenti y'abantu nga balina say eri abantu be baalonda kyekino kyogambye nti oli naakwata miliyoni 100 because abantu tebalina say kubaki kubabaka bakagamba nabawa ssente zange n'ekirala oli asalawo obusazi n'agamba miliyoni 10 genda